gali ku mimwa gy'abantu olunaku olwaleero obutuukidde olunaku olwaleero ng'egikyali ku mimwa gy'abantu wano mu ggwanga Uganda ky'akakiiko ka ebyokulonda okubeera nga kajjeyo mu National Unity Platform era abadde yeesimbye ku kifo ky'obubaka bwa Parliament mu Busiro East. Mathias Walukagga Duke Ekibabu okusinziira ku Electoral Commission egamba nti Mathias Walukagga ebiwandiiko byalina tebituukanagana na mutindo gwabyo ebisaanidde okubeera nga biweebwayo kubanga weesimbawo ku bubaka bwa Parliament. Jjukira Mathias Walukagga yali yasoma okuva ku senior 4 wamaliza senior 4 n'agenda ku mature entry n'akola ebibuuzo byayo then n'ayingira University St Lawrence University nga otwogerera ku ssaawa eno ali ku mwaka gwa kusatu okubeera nga asomye wabula abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakubagana empawa nga bagamba nti bw'obanga omuntu university yamuwa kitegeeza nti ono ateekeddwa kubeera nga ayingira Parliament ayingira Parliament oba ebiwandiiko bino biri equivalent okusinziira ku National Council of Higher Education bavaayo ne bavetinga ebiwandiiko bino wabula bawulira agamu ge tufunyeeko nga galaga nti bavetinga ebiwandiiko bino ebya Mathias Walukagga nga babugamba nti ebiwandiiko bino bituufu tebabijja kunnassa nti National Council of Higher Education yavetinga ebiwandiiko bya Mathias Walukagga nga bagamba nti ebiwandiiko ebyo tebabijja kunnassa so bituufu omuntu okusobola okubeera nga abyongerayo wabula okusinziira ku Electoral Commission bagamba nti omuntu amaliriza ayingidde ku mature entry ekiwandiiko ekyo kye bamuwa kibayita amplitude kibeera kimuyingiza buyingiza university kuba nalabyekokko n'omu ku mukungu okuva Makerere University ku channel ya Sakozi nga akkaatiriza nti ekiwandiiko ekyo oba tonnamala kusoma wabula kiba kikuyingiza buyingiza university osobole okubeera nga omaliriza degree eyo gy'oba ogenzeeko. Kakati ebya Mathias Walukagga ku ssaawa eno wetwogerera oluvannyuma lwa Electoral Commission kubanga emujje mu lwokaano basazeewo okutwala omusango mu kooti kooti enkulu enzukkulumu bajulidde okusinziira ku nsala nga bagamba nti okusinziira ku Electoral Commission ebintu bye yasazeemu yabadde talina buyinza kubanga esalawo kubanga obuyinza buno buli ku National Council of Higher Education yeyina obuyinza okukakasa ebiwandiiko by'omuntu nti si bituufu oba bituufu naye ate nti National Council of Higher Education yavaayo nevetinga ebiwandiiko bino nti bituufu. Kakati omusango guli mu High Court wabula nganze kinaalisa Mathias Walukagga muntunule ennyangu kati nvudde ku by'obunnamawulire kati nzize kwanaleetinga nsonga. Abasiraamu abakatuliki balina we bayita okusembera. Omuntu asembera yoyo ayeeteeseteese obulungi yamaliriza omugigi oba wamaliriza omugigi naye nga olina obufumbo si butukuvu tosembera. Kakati wamaliriza omugigi olina mukyalawo naye muli mu nsonga z'okubateekateeka mugende musobole okubanga mufuna matirimunyo zibayita matirimunyo yes matirimunyo obufumbo obutukuvu. Kakati bw'obanga muli mu nteekateeka ezo bakyabateekateeka father n'ayita bannanga abayiteeseteese obulungi mujje tusembere kati tekikuwa nkizo gwe gubateekateeka olw'okuba n'ogamba nti nange ndi bali mu kunteekateeka kusobola kugenda kufuuka mufumbo omutukuvu ekitegeeza naye kangende ensembere bagamba oyo amaliriza obufumbo obutukuvu because Mathias Walukagga ekipapula kyalina okusinziira ku byempulidde ebyengenze mu interview zenkozeeko n'abasajja abali mu by'enjigiriza bagamba nti ekiwandiiko kino kye bagaba kikuwa nkizo kuyingira university wabula tekikuwa nkizo kugamba nti olina wamaliriza wabula bw'omaliriza okuyingira university n'omaliriza okufuna degree eyo ebeera esinze nako
esinze nako ku senior so kitegeeza nti Mathias Olukagga alina okusomozebwa kungi okujjako nga okuyingira era okudda ku ballot paper ayinza okubeera nga alinawo emikisa ndowooza ku 10 alinawo ng'ebiri. Omukisa ogusooka ye state okuvaayo nebeera nga state nefuna interest musango gwa Walukagga etya nti bwekera kumacha netunuulira Sseggona nayegamba nti Sseggona bw'ayingira parliament abeera threat eri government kubanga Sseggona alina emisango mingi gyasuuziza government eno wetugendako emabega atujjukire guno omusango gwa kooti y'amagye okubanga bannansi tebawozesebwa mu kooti y'amagye Sseggona yagusinga. So kitegeeza nti ne government netwala obuvunaanyizibwa okuddamu okusasula abaka ba parliament sente ez'enjawulo omusango issue negiza mu parliament nemale nesooka negiyisa. Kakati kitegeeza nti Sseggona abeera threat nnyo okusinziira ku eri government. Kakati Justin webatunuulira nti Sseggona ono bw'abanga akomye mu parliament ayinza okubeera threat nnyo eri ffe naye ate Walukagga ye muntu asobola okutuula mu parliament n'asirika because n'olulimi lwe olw'okwogera oluzungu lwe lwakutulakutula negamba nti katukole ki katumwesonyiwe katuyingire musango guno then asobole okubeera nga ayingira. Ensonga ey'okubiri kwe kugezaako okulaba nti abantu government bw'enaajjamu Walukagga ate abantu bagenda kutya nnyo okubeera nga basoma bayingira ku mature entry nti omuntu ne wabadde teyasoma mature entry ate nga government yagiteekawo basobole okubeera nga bayingiramu nti bayinza okugamba nti tujja kusuula ate education ya Uganda eno twateekawo mature entry abantu abo abasusse emyaka 25 basobole okubeera nga bajingira kati bagenda gitya naye ate erina musango engeri ey'okubiri abantu gye bagendera okutyamu nti bw'onoddira Mathias Walukagga n'omuyingiza n'ogamba nti ekipapula ekyo kye baamuwa aptitude paper gye baamuwa nti esobola okubanga ekontana n'ayingira parliament abaana abasoma senior 6 bagenda kukendeera. Abaana abasoma senior 6 bagenda kukendeera ng'omwana amaliriza senior 4 ng'alinda aweze emyaka 25 ng'ayingira mature entry ng'alyoka asoma degree. Kakati ekyo nakyo government yakyeyinza okukyekengera negamba tuyinza okubeera nga tutunuuliddewo naye ate abaana abasoma senior 6 bagenda kukomanga awo senior 4 besonyiwa okusoma senior 6 bayingire baweze emyaka 25 because mature entry etandikira ku myaka 25 okudda waggulu nti bagenda kwekengeranga embeera eyo basobole okubeera nga bayingira parliament basobole okubeera nga bamaliza degrees zaabwe naye nga basome just mature entry because mature entry wano senior 6 osoma emyaka 2 n'otwala subject eziri wakati w'ennya because okola combination tugambe nganze omanyize edi wa arts nasoma nakola AD that is history economics divinity Luganda n'enstrokinga Luganda as a subject nnya nti otwala subject nnya ezo nazo olina okuzisoma naye wano ku mature entry ogenda ne bakubuuzaamu ebibuuzo ebitonotono wadde osomayo omwaka tisijja kubeera nga bali abagamba nti mature entry tosoma osomayo omwaka naye omwaka ogwo tegwenkanankana na myaka 2 gy'okwata mitabo gy'okwata subject ziri wakati w'ennya n'oziteeka mu mutwe kati abaana bajja kukola ng'ekyo bayingire mature entry aweza sirika mu busirisi mu senior 4 n'alinda emyaka 25 n'ayingira mature entry n'afuna obubonero obumuyingiza university n'ayingira university n'asoma degree ye. Kati ekyo nakyo government eyinza ekyekengera. Kati ensonga endala nawuddeko Walukagga nga agamba anoonya ssente kuteeka mu musango guno. Walukagga kati nganze era nsaba abawuliriza bakwema radio akatu kano ka recording okaweereze Mathias Walukagga. Mathias Walukagga teri muntu agenda kugamba nsonga eno mulala nze njigambye oli munnamasaka munnange oli mukatuliki munnange ndowooza byebyo. Mathias Walukagga toddamu kukwata ssente zo nyingi kuziteeka mu musango guno because baloya era nze njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abawuliriza Kwemala radio nti abantu booteesiganga mu bulamu buno obw'ensi bali abantu babiri ye lawyer
n'omusirikale. Omusirikale olunaku werucha ku machanga badde mukwano gwo nnyo ne bamugamba nti oyogenda omunone lwolimanya nti obadde toyina mukwano. Kakati Mathias Olukagga baloya bagenda kulimba bakutwale mu musango naye nga emikisa gy'olinawo mitono nnyo okuwangula omusango ogwo. Ng'emikisa gy'olinawo mitono nnyo ku 10 olinako emikisa 2 gyokka egisobola okuwangulisa omusango ogwo okuyingira parliament. Kakati bwe kibanga emisango egyo ku 10 ng'olinako 2%, nkusaba toteekamu ssente zo nnyingi zireke. Kubanga otaddemu era emabega, otaddemu sereza ebipande wali mu vetting bwe baali baba vettingira okuwa kaadi omaze oba ne bino byeboogera nti kaadi wagiwaayo akasente simanyi sijja byogerako nnyo naye otaddemu ez'ebipande omaliriza back vetting era otaddemu ebipande otambula n'emmotoka eriko ebidongo abantu b'otambula nabo campaign obatandise okubanga ozikuba ezo zonna ziba ssente. Kakati toyongeramu because kiyinza okudda ne kikwefuli ate serezo nga weewoze n'osigala mu mabanja ate nga ne kkooti esobola okumaliriza omusango no ng'egusaze nga togusinze ate neekusaba oliyirire oba onfuna bulungi neekusaba oliyirire embeera eri mu sayidi eyo. Kakati nkusaba Walukagga kwata ensonga emu kubira Jeno Salim Sale abangi bagenda kunvuma abangi bagenda kukola atya naye kati kino kyenkugamba nga omuntu kubira Jeno Salim Sale ye muntu yekka asobola okukutaasa mu nsonga eno just kuserezo obadde ogenda okusaasanya funako 2,000 oziteeke ku simu yo ogule ya time oba oteekemu Airtel erina bonna bando wa 2,000 osobole okwata akasimu okubire Jeno Salim Sale because mwabeerako kaaba omukwano. Simanyi kati oba naye nga mwabeerako kaaba omukwano jukira mu Operation Wealth Creation Salim Sale we yateekawo empaka z'abakadonkamu okuyimba oluyimba olusinze ku Operation Wealth Creation Fred Sebatta gyabawangulira. Mathias Walukagga empaka zino wazirimu kitegeeza wali okkiririza mu ebyo Jeno Sale byakola ki byatambuza. Kakati lwaki nkugamba okwata 2,000 ogule ya time okubire Jeno Salim Sale bw'onoomukubira n'omugamba ensonga zo n'omubuulira w'alina okufunira mu mbeera eyo because bannabyabufuzi bangi betulabe wano ababaddewo Jeno Salim Sale ojjukira ku bya Lord Mayor Erias Lukwago yagambira nti mu byonna byeyogera njijeyo obukakafu nti mbadde nkusupportinga. Kitegeeza bannabyabufuzi si yeye kabangi nnyo onalebo segirinya yafanga bingi nnyo bimbu naye yali musasule era obatandika okubeera nga ba provoking ate government ne bakwana ne babagamba sente zaffe ze mubadde mukozesa ndoza tuzikwale tuzizze. Ensonga eri emu kwata 2,000 teeka ku simu yo oba MTN oba Airtel naye Mathias Walukagga ayina line ya Airtel teeka ku Airtel Jeno Salim Sale ayina line ya Airtel mukubire mugambe Jeno njagala kudda mu kalulu kano just a phone call Salim Sale jana akwata akube n'akubira Electoral Commission because neggwanga lyafadda buli muntu ali contaminated ku bintu bwe kiba kirwadde ffenna kyatuyingira bwana akwata essimu n'akubira High Court ne bagamba njagala Mathias Walukagga anga ali ku ballot paper wallahi ya Mungu ogenda kudda ku ballot paper naye kitali ekyo muganda wange serezo tozewonoona serezo tozikwata kuzibeera ng'ozoono n'okuziteeka mu musango guno because omusango gulina percentage ntono nnyo okimanyi bulungi nnyo ebyaddala nawe mu mutima gw'omanye nti sirina bipapula because ekipapula kye baakuwa kikuyingiza university teriyo kipapula kya buyigirize kye bakuwa nga kiggwako kye expiringa tekiriyo ekipapula kye expiringa muganda wange. So n'olw'ensonga eyo Mathias Walukagga muganda wange munnamasaka munnange mukatuliki munnange kwata ekkubo kubira Salim Sale ye muntu yekka asobola okujja mu njege eno n'agamba nti Mathias Walukagga mwetaga ku ballot paper ojja kudda n'ebino ebyokubeera nga otugattiriza bipapula bya kugattirira because ebipapula byolina byebyomugenzi nassa Ntege Sebaggala byali nabyo byakupangirira bwe yaviirayo abavubuka n'abagamba nti tugende twekalakaase twoche UNEB
nenga bonna bakimanyi because naliko ku interview ya ani ono we yali wekaba wa Kawempe Muhammad Seginya we yajjayo ani Mbalaka Munyagwa n'agamba nti yaliko mu mbeera ya Nassantege Sebagala omugenzi kati nga be bantu abamu basindise ku UNEB ogenda okwokya UNEB nenga akimanyi bulungi ebipapula yayitakola ki yayitabina. So Mathias Olukagga ekirungi oli mu third year onatera okumaliza ebigezo byo continuing n'okuyimba ennyimba eza struggle. Abantu bagenda kubeera bakyakujjukira emyaka 5 bagenda kuwa akalunga balina n'obusungu bwabwe. Mu myaka 5 bagenda kuwa akalunga balina n'obusungu bwabwe, that is 2031. Tusabe busabi bulamu Mukama Katonda tumusabe obulamu because era n'abawo obulamu kubanga wera obadde osobola okuyingira parliament n'otamalako kisanja kye omugenzi Segirinya okitegeera. So tusabe obulamu bubeewo 223 mugumu obulamu bubeewo oyingire ng'ebipapula byolina biri genuine because wali musajja mugezi n'omaliriza okusoma because abantu bonna abakozeseza ebipapula ebyo bwatuwa honorable Geoffrey Rutaya ebipapula bye yakozesa yakola yes bye yakozesa n'ayingira university n'amaliriza okusoma era ne bamutikira teyawaayo ebipapula ebyo n'awaayo degree gye yafuna n'abalala abayingidde parliament mu ngeri eyo naye nga ebipapula byabwe tebateekayo ebyo bateekayo ebipapula biri evudde ku university. So nkusaba muganda wange toteekamu ssente toteekamu ssente mu balooya bagenda kulimbalimba kubanga gwe mulimo gwabwe nabo kufuna kasente kibanga gwe wonaatuuka ng'olabye esho n'ogenda omuntu najja n'akuyita sho n'agamba nti naye njagala kutwala wano naye nga amazima amatuufu okimanyi nti abantu abo bakutwala tolinaawo tewaliwo bantu tebajja kujja naawe obadde tosobola kugaana ssente zokugenda kuyimbawo ozikwata nojja noyimbawo n'ogamba abantu tebazze kati yerooya looya tajja kugaana kukwata ssente zo kuba era ajja kugamba guno omusango tujja guwangula guno omusango mwangu nnyo naye nga ate amazima amatuufu togenda kukola ki kubaako kyofunamu. Mathias Olukagga nkwadde gabuwa kwate ekkubo ogende okubire General Salimu Salesimu ye muntu yekka kabyana amanya waafunira gwe noonya ngeri gyafunamu kubanga wanaakiraba nti Honorable Segona aba threat nnyo munyonyole just nobanga talina kyagenda kufunako kuggwe nti sente zizino nzobaki munyonyole bunyonyozi nti omugambe nti Honorable Segona okudda mu parliament threat eri government naye nze nzikiriza bukkiriza mnyingire parliament ngenda kusirika gwoli akasente ko ofuna akasente ko nga wadde osubiza abantu be Busiro okwata akasente kaabo obakolera enzigi obakolera emyala obakolera byonna wadde tekiri mbuvunanyizibwa wa member of parliament obuvunanyizibwa bwabo kuteesa mateeka naye okimanyi obadde togenda kuteesa okitegedde ekintu ekyo nze oli mu National Unity Platform munnange naye amagezi g'enkuwa geego toyolo na sente z'abaana baffe zibasobola kubaweerera ojja kuba pressure emirundi ebiri nga bakubanja weewoze bakubanja ate ebintu bye byobadde okoleredde akabanga akanene bigende ninga ate togenze na mu parliament ate mu kusooka ngate wano badde osobola okunganya akasenteko mu mpola either n'olinda 2031 bw'oba tokikoze ekyo kubira General Salimu Salesimu kankomewo.